Tuligapo sultano kunatoya abantu abasobola kwiganga ikutude imole twayeneze twalina naba kumakalulu lero kawao sangalire nonzuka bonabagaba amanya tomusanga kwalidagabada bana kuandiza mambo ya kuwaosoka amaliyo mambo yote zeka atakuwa ndakwezo kulokulo ekitiibwa nenda kutwala omusabulo okubagera nti buli 1 hour late program ebekiriza era Right, Reverend Bishop Dr. Samson Naiman Kembo, Busoga Wewe alikuigamo ukulega edama alibatu bana mukundo lino titangu sana wewe sikatunya chembude so yukagiri nejotulo no kumukira mongalo nga yena ingirago mumani bana ife abezikirizere salamu aleikum mwebale ngezira bana musalamu yabo yaba lyoyida moyo abakuru regardless ababusoga nabali kutyaba mutenteyo bamutwala wale atyaba nibaine chef tusemya kuona awali ndikulanga abali mu ikona abakali banaibwe baize mwijje mpola mwena mufune ekyokulya oluvannyuma lw'okwaniriza abantu bajje bafune ekyokulya tutandika omukolo nga bali bulungi. Ndakusaba baba baife mwoyo batukobye nti musooke mwire bana tujja kubalirizinga mpola musooke mwire tujja kubatwala mpola. I will be advised otherwise. So, yabanga baligende kama mangwengu obwire bulikuwa
olw'enkwaya y'aba Orthodox mwebale. You have blessed us. Mwebale okuwa omukisa omukolo guno. Honorable Nakatemere, I need to represent the people here in the district. The gesture of meeting today in a prayer for the region is a gesture of togetherness and is a symbol or a signal to the commitment that we are committed to working together with effect from today as leaders of Busoga, regardless of the status quo, whether you are chairman LOC5, whether LOC1, whether chairman movement, whether member of parliament. And my humble request to the leaders that let us be committed and reconciliate all of us for the betterment of our own voters, because in most cases, once our leaders are not united, it is always the region to lag behind. Just as of recent, you saw Busoga, we lagged behind in poverty. We are leading early motherhood. We are leading in almost every performance indicator. Busoga, we are reflecting so badly. So I call upon my fellow leaders that let us strive for the betterment of the region and for the betterment of our voters. I'm Brandon Alex Kintu, Member of Parliament, Kagoma North Constituency, in the Busoga region, Jinja District. Today we assemble here to gather before the Lord. We assemble here to put our plea to the Lord. As Busoga leaders and all Busoga at large, we assemble in Namayingo. This is our second edition since last year that we had. The intentions of all these is purposely to pray to the Lord. As you all are aware and know that our motto is extremely clear, for God and my country. Now we want also to replicate it for God and our Busoga, so that we can sit together. Initially we had political divisions, but as you see here, there are a number of people. There are people that people thought they can never sit together and discuss things. We are all here, the members of parliament, the ministers, the deputy prime ministers, they are all here assembled. We pray to the Lord that as we front development in Busoga, we front also cohesion, togetherness, and this oneness that can help us to build ourselves further. Last year we had the same engagements, prayers, and it has yielded something. Now you can see the big wings in Busoga sitting together, hugging together. The way you're seeing them here. We have a couple of ministers from this region, but previously they could not sit together and discuss things. But after the prayers, after this holy week of praying, we have seen interactions and we are seeing a great change that will prosper and champion the development of Busoga. We want to end the myth of calling us poor in the region. We want to end the myth of calling us bad-hearted people. We want to be with those that follow Christ, follow God, but with prospective development. Mama wewe tabazinga ngate amulile ni nenda kuona thani wa Osman mumukubile mungalo tubenga ye mutekateka dino then bwena ino aile nokwaniriza ba onabo minisita batuse naye wekitiibwa bwino lwaki abakulu banobonaboona nifwe twena tukungaine nano abandi tutwena mulowooze nga mwijenga makiti twena twakandika tujja tubona ekiriyo waliwo ensonga ez'amaanyi musumba abana mwendere bulanda bwange era nikutunga maiso lwaki tuli wano abasoga ibwe abasoga mufukire abasoga mukwe muti wanje nga buli banja abasoga lwaki tuli wano ekyo ekibuuzo n'ebyokwira mu bingi aye Busoga Consortium yenda ni program eyokulankulanya Busoga mu byenfuna bebeta economics aye nali ekikasiba mama katangagire nakatizita bakujabanga ekigabo kyatonda kijja bakusandikira ebigambo byendikuwogera namulati olanga Busoga Consortium elikogera about the economy of Busoga n'ebisibe Busoga okutambulira awalala n'ebisibe Busoga
mule Papa Dr. Bowanga ngayogera ebigambo mu bufunze. Ega tusaba na tweyawiremu twakulakulana ng'abasoka. Tutusobola kukulakulana Busoga ng'amayiga genda okumenya tigayike walala. Eyiga erisooka ery'ebyobufuzi kuba erigenye ekitala. Eyiga eryokubiri ery'obwakyabazinga bwa Busoga. Eyiga eryokusatu nife abendikiriza abakulembeze n'abagoberezi baife bano boona. Buli eyigerano amasiga ago asatu ogwa either you a politician, either obulonga kwakyabazinga bwa Busoga oba obulonginga to one of the faith ebiri mu Busoga. Nekitukuŋŋaanyiza wano n'okwebaza abalesesi sina kibeera Idinda kyatutwabuyire tulatera okukuŋŋaana Idinda. Katonda yabalungamya nikatujere Namayingo tubone alina omwoyo gwa Busoga. Tubone alina omwoyo gwa Busoga. Ate nze ndikogera nga mulyoyi wa myoyo. Ate ijano ng'agira nsonga y'amazima. Ikakigambo kyayintoogere. Ng'ozira nsonga y'amazima. Aye ng'osigayo obusigale ng'ate obuvunaanyizibwa mu masiga ago asatu. Niwe olikuyiza Busoga einuma. The Busoga make up about 8% of the population of Uganda. 8%. Before the arrival of Europeans, the Busoga were subsistence farmers who also kept cattle, sheep, and goats. Busoga often had gardens for domestic use close to their homestead. Busoga abadde ennimiro okumpi awo. Bwetambula Busoga tikabonayo okuweereka nnimiro oba akabona akoobuyita obulo. Buli Busoga yalina n'ekyaki lyaliyiteeka. Endala ez'otuluma Abasoga banange. Endala ez'atuluma. Netwemba olwemba Pulezidenti Museveni tuweereza emmere. Aliyinza ate Abasoga twena. Natwalekera n'okuba n'obulimiro, obulo n'ebindi. The women cared for the most common staple food: bananas, millet, cassava, sweet potato, extra. Nga buli mukazi abaako n'eito kw'osala olulagala ka muwogo, embooli. Men generally cared for cash crops: coffee, cotton, peanuts, and corn. Ng'omusaadha oba akula obusiri obw'emwanyi was ranked among the 5 sub-regions that had failed Uganda from attaining middle income status by 2020. Buli muntu ayikulirira ku Busoga noseka ndeka abakulu okusomesa omwaka mulamba nabusomekeza mu sabbiiti 2. Kale abasomesa bali wano olw'edetention eno abantu babadde bakawulirisa. Because everybody now is looking there. Kuno n'omuvangano aye tudako kwega mpola. We wait for the big person. Musooke mutyame. At 66%, Bukedi at 35%, then Busoga 29%, and the last one, Kigezi, 28%.
Furthermore, the Uganda Bureau of Statistics kireta enaku tusa kusigala munda kweno nga abasoga nga Busoga eri mu kikeereza ebitaanu ebisinga kuba obwavu. Tunabitanga tutya mu Uganda, tuneyandulanga tutya mu Uganda. Nenda okwebaza abayita ensonga eno y'okusaba tulire Katonda atutoole mu bantu 45 regioni z'ezisinga okuba obwavu. Busoga yona etandika okubalibwa mu regions ezeesobola nekituleesa okusaba. In contrast, Busoga thrived in the early 50s, 60s to the mid-70s as Jinja City transformed to become East African largest industrial town, providing thousands of jobs and indeed livelihood to the people in Busoga and Uganda at large. Tokoyagala Busoga erimu abacholi, Busoga erimu abalugwala, Busoga abantu bavekenya ekisumu. Kubanga Busoga niyaliwo mu myaka ejataano ejekaaga ejesaavu nga Busoga neyemereza mu Uganda n'abantu boona n'abeeraga Uganda. Tuli kwebuuza kyetuva tuyire mu maaso ga Katonda ng'Abasoga twewombeeke tukomere Katonda tuyizeeyo. Bakabaka iffe abatukulembera ebyobufuzi tuli kwegayirira Katonda tuyizeeyo. Cultural leaders Baba Katukiro n'ettiimu yo mutuyizeeyo. Iffe ng'Abasoga we are innocent. Abantu n'abatyaime tibayingira lwaki Busoga yeyira ennyuma. Kyetuva tweneyo ebigambo bino omuntu ayidira n'avaano ng'asunguwaire. Ni mama waife Robinah Nabbanja, the Prime Minister of the Republic of Uganda. Era alikwanirizibwa Justice November, the area MD, the Baba TV, NBS Radio, wanabona baliwanona amakamera n'amaloboozi kobelako omuntu kasaba abantu twendana tukyameku abali bemereye basaba tumwanirize n'obugalo n'emizira kubanga Katonda amutusiza bulungi. Ku TV aye Katonda amutuleetere mumwongerenganeza amaani. Yabo Prime Minister wa Uganda otwagere tuli ku nsonga ya kusabira Busoga gyebakweteraku. Era onagaine ngali mu kiseera ekyokubuulira aye nga ndeese ekibuuzo tunaakola tutya ng'Abasoga okuyisaawo ekonome yaife ng'Abasoga. Aye tosobola kusaba nga tonoonereza biki ebyaliwo n'ebiriwo betubyanulire oyo Katonda ow'amaani akola ku byona byona. Era onagende nga mukasimple research kerakoze metemu ebigambo bya Katonda tirakeera muyekavuire maama tandikira awa yakukolera ku studies yabwa ng'abagayiga balaba lirandi ate ise kituli babi ninze kiri mubi tituli babi. But we are just being honest. Iyo bobise iyo boinesi
His Excellency the President yakobati yabuyikula kwa kawindo yalangati bana mubawo omutya ngali oti mugeni ale tubaire naye emyaka gyaife ameka baba tuli kusaba leero tida kwogera bikalamu tuli kusaba linga Busoga inga Basoga banange musobola okutayira mukuba bonati mutyaimira lalaye muwomye munge kudira kumungalo mwalumanye muwomye n'abategeike mututegekeire bulungi baba mwebale mula mwebale bakulu bange mwebale tushibwe twenda okuwoma everyday titwenda kuwomera bwa kumikolo ate mutulaze nti kisoboka tusaba mukikole tukoye ebigambo tukoye promises. We are just tired. We want to be well. Banange ebireka twewoye zena mbasabireku bweluli lunaku lwa kusaba ate tutakomanga bwa kwogera bwogere. Let us face God. Let us look to God. Ndibyangaano nebuuza nti baali abakobaki timanye kyabakobali emanye ekyokusaba so nakatu Brando Justin okwakola mwide tusaba kubanga mwendide nga tusaba kirala baba ndi kutya okweta esala yetujja okusoma atulingemu tujjagisaba mu Luganda kubanza genasomera katekizemu bali bakaali kukyusa Katonda gwe mulungi ennyo abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala n'omabulira bakulu baffe ab'eddiini n'ab'ensi eno kyusenyonyabatakkiriza naddala bali mu nsi muno komyawo gye mwekerezyawo n'aboonoonyi nyweza abalungi tuusa bulungi abali mu lugendo juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika sonyiwenyeje mu puligatoli otuwa olunaku olulungi n'ennyama ey'okufa nga tutwagagala. Amiina. Kusengwasa twinakwana tuminweza sokananete a bishop oba sheikh reverend father watukabanti ezabukulembeze abali musenga Katonda watuwa isa ife kyabazengwa ife wa Busoga okubona nti atulungamya nga ife abaana be tumusabira Katonda amuwa amaanyi ga mwoyo mwamufu myoyo by'omubiri mu byenkulankulana mu by'obufuzi bwaife okubona nga tusikala nga tukaali walala tusabe n'okweyaza ku lwa Kristo oyo musenga waife. O God, our Heavenly Father, who loves mankind and are most merciful and compassionate, who by your love and wisdom after creating man and woman in your image, you also did bless them and said, increase and multiply, fill the earth and rule over it, who also in Cana of Galilee in the person of the Son Jesus Christ, you did bless marriage of man and woman, and thereby the bearing of children, sons and daughters. With deep humility we all here, your people of Busoga, we pray to you. Help us by your grace always fulfill our duties in bringing up our children well. We ask of you that you have mercy upon them, our young generation. Of Busoga, the young children and the youth, for whom we humbly pray to you and commend your gracious care and protection. Be their guide and guardian, O God, and in all their endeavors help them. Lead them in the path of your truth,
plant in their souls what is good and useful for the church and for the nation. Draw them nearer to you and make them lead a godly and righteous life, to do your will always. Give them your grace that they may be temperate, hard-working children, diligent, devout, and charitable children. Bless their respective careers that they may do things to sustain their lives and also add to the development of our nation. Fill them, Lord, with the enlightenment of wisdom and holy understanding which comes down from you. Defend them, Lord, against the assaults of the enemy, of the evil one, and grant them wisdom and strengthen them to resist all temptation and corruption of this life, especially in these difficult and challenging times. Direct them, Lord, in the way of salvation. We ask with humility that you hear our prayers, also through the intercessions of our most holy Mother, the ever Virgin Mary, and all the blessed saints. For you are a loving God, and to you we give glory, worship, and thanksgiving, Father, Son, and Holy Spirit, now and always, and to the ages of ages. Amen. Amen. Mu ngeri y'endawulo ndina kubasaba tujja kuba n'obuwombeefu twewonge mu maiso ga Katonda. Kabaka mwene buyinza iwe ejjwira emirembe n'okusaasira, twenda okwebaza n'okusiima kabiri mu ngeri y'endawulo. Weebala okubaala niffe n'okutukuuma, weebala okututaako omukono gwo ogw'amaanyi omusaasizi, weebala okufugaza enkwe gy'omulabe Sitaani. Kabaka twabanga bayiroona abazaana bo batesitese okusaba kuno n'okusiiba, twasobola okuba nga tubise mu wiiki Kabaka nga tusaba, nga tusiiba, nga tukulirira. Ffe tulina okuyikiriza Kabaka nti okubita mu wiiki owulira okusaba kwaife, era n'esaawa eno kutulikwongerezaako tusaba nga twegayirira osonyiwa obutali butuukirwa ife obuboneike maiso go, otusaasire okusaba kwaife kutuuke mu ntebe ey'okusaasira era otuwulire. Kabaka mwene buyinza mu ngeri y'endawulo, tuyita mu maiso go n'obuwombeefu obw'ekitalo, tusaba nga twegayirira ife tulina omugongo omukulu, ensigo eyemereire yona yona singa aba muntu n'okulima mu Uganda. Tusaba nga twegayirira leka tulime ebibala ebirungi, leka tusookerwe kutube n'emmere, awo tunasobola okulwanisa obwavu. Tukuume n'emirembe otukozesenga okwendako bwe tuli. Abayiro n'abazaana babayije wano neeyongera okubata mikono do, era ebanaabanga bavaayo nga bayira yeeka, ensigo daibwe de batesitesa okusiga, ebyayo byaibwe balina, emirimu daibwe de bakola, byonna byonna tuliringa bikolebwa ku itaka. Tusaba nga twegayirira obyamule obiwa omukisa, bivwemu ebibala bingi basobola okuba nga balya nga banwa, basobola okukuweereza. Tukuume n'emirembe okuva buti n'okweyongerayo, era tunaaba tuvwana otutwale n'emirembe, tuli basanufu kubanga otuwulire mu kusaba kuno, otwongereko ebindi Kamala kubanga otugonza. Tusabire mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Tiddi lwaki nize bwe bakobye okusabira kino, aye nga bwekiri tugema kutuna twena, ndibasaba mwena mwena mubaire mutyaime okumala ebbanga, kati twemerere kubanga ife tiniife audience, Katonda niki ni audience. Bwegano nga tukali kutandika kwogera nakuba kulembera ebayibuli ekoba mu Yobu 22:28 nti tunalangiriranga ekintu era ekintu ekyo kidakola ki kidakubaawo. Koba oti tunalangiriranga ekintu, bayibuli ekoba nga Katonda naali kwogera nti twidda kulangiriranga ekintu era ekyatunalangirira kidakola ki. Era omusoga ali oti yasoma bayibuli, omusoga yakoba ati mwene kiswa nakiwaki, mwene kiswa nakola ki. Mbegano imwe abasoga
kiki kyembaire mulangiriranga ku Busoga, kiki kyembaire mwogera Busoga bukolo ki, kubanga Omusoga akobye ni Bayibuli yakola etya yakoba. Ndikwenda okusaba kuno kwe tuli kuyingira tulekukubye tukola ki byetulangirira. Igenga omuntu ova nokoba oti nalangirire Busoga ekulakulane, nalangirire obugayiga busibuka wano, nalangirire obwavu okuva mu Busoga, nalangirire buli kintu kyona kyona ekitataganya Busoga okola ki okufa mu liina lyani lya Yesu. Wanika emikono gyo. Mutindagano ndikwenda olangirire ye mwene nga nzire ndikola ntya ndikukulembera mu liina lyani. Bw'oba olina emikono giwanike muna, wanika ebiri bw'obanga kumibwe ekisikiriza abaavu n'obwavu bwabwe luno olwemba olw'obwavu lwebatusibyeku ebusoga wano. Era ekintu ekyo kindakola kinda kubaawo olwaleero ekigambo kyo kikoba nti leka omunafu alangirire nti mugayiga okulyamu enkwe ebintu ebituyisa einuma. Olwaleero tulangirira enkulaakulana okuyita mu Busoga nga bw'otukobye oti tulangirire, tulangirira ekonomi ya Busoga okukyuka era nga batusabire ettaka byetunasimbangako bidambera bulungi ebidama nakatale enkyukakyuka ey'ebirowoozo omwaka obw'ebirowoozo tulinga mu Busoga. Tukwebaza Katonda waffe nti mumayinama watonda omuntu ng'olina ekigendererwa nti akutyenga era akusenzinga. Tukwebaza gayirira otusaasire era obenyiife. Katonda asobola ebintu byonna byonna. Watonda eggulu n'ensi ng'ezirakuyambyeko. Niwe wenka akola buli kintu ekikwesa Katonda. Otonda buli kintu kyaba ng'ezirakuyambye. Ife abandi twena tuli baana b'abantu. Buli tuviirayo twena mu mayiga asatu. Ekigambo kyo kikoba babiri oba basatu. Bwe banaabanga bagiriza ne bakuŋŋaana ninze ndakubanga mu makatatu. Tukuŋŋaine ng'aba politicians bona mu Busoga. Tukuŋŋaine Busoga. Ate tukuŋŋaine ng'abendikiriza etendawulo tonatona ekiraga ng'abantu. Nsabira mama wajja Mukama Prime Minister aikiriza okwetoowaza yayita ku mukono guno okuva e Kampala yayitagawo ng'agaita Obusoga. Katonda waife omulamu. Baminisita tubasabire, bamembers of parliament tubasabire, bachairpersons of tubasabire, wansi paka ku LC1. Bamwe tusabira ba technical people, tusabira ba PS bona, tusabira ba kawozi, tusabira ba calculax. Abakulembeze baife twende okweyama nti the Busoga Development Agenda eyalangirirwa ng'eyemere kumpa G10 eby'okuzimba Busoga nti tiimu eno eri mu maiso gaimwe wamu niimwe abantu ba Busoga mwena nti tulina obweyamo okubona nti tukola n'amaanyi okubanga tusobola okutuukiriza ekyo baba baffe mu Katonda kye batukulemberemu ekyokusenvula Busoga eire ku ntikko. Nenda okubebaza once again naye nga mu ngeri y'endawulo nenda okwebaza maama the Right Honorable Prime Minister olw'okwikiriza noida n'oba niife ku lunaku luno olw'endawulo olw'okusaba ate nga n'omulundi gule wali niife. Tukwenda ino tukwendera irala nga leero n'emizira egy'Abasoga gigyo maama. Maama maiso wano Bishop Frank Tibagendeka. Bishop Frank Tibagendeka is the ACP chairperson of Mayuge district ate nga akolanga vice governor wa Busoga Consortium for Development.
Tusabe nitwongera okweyunga baba mukatonda alina kyayogere kwawo yakoba ati akataidye balino ayita kimazeeyo mu ngeri ye. Leero bwakusaba musabe nti abataidye twongera okubakubiriza nti kumukuza ogundi babe walaniife. Leero bwakuba bukobe nti baganda bange wano bongere bwakweyandula nze kineebairala ekitandika omwaka ogwo ng'omuntu akoba ati tekisoboka aye bala abaana bayimba olemba tekisoboka kisoboka. Tulebaza otamba obwesigwa obwo nenda okwebaza abakulu b'eddiini mwana bantu bakulire ku mungalo nsaba tubongere engalo tusyayumbuye ne bayise ife mu Katonda okuva omwaka ogwo nga tumale wiiki namba tubayuza aye nga tusaba lwa bulungi bwa Busoga. Nenda ino okwebaza Rt.Hon First Prime Minister ne komiti y'aba ministers Rt.Hon Justin Kaswell Mumba, Rt.Hon Lucia Nakadama, Honorable members aba ministers okutwesiga ate mutwikirizamu twatudoba maze wiki eno tuli kusaba atusabira Busoga okulira abalala inshallah eda kulira abalala. Tuli kusuubira Rt.Hon Prime Minister nti mu ibanga eritali lyalala ba ministers ba Busoga, ba members of parliament ba Busoga, ba chairman LC5 ba Busoga, ba peer leaders ba Busoga, abakulu b'amadiini bonna Busoga okujja ku mulweko bantu twekweke tutese ku nsonga za Busoga. Rt.Hon Speaker, Rt.Hon Prime Minister tusaba mutuwagire mu kintu ekyo kuba kijja kiri ku mmeeza within the funding for that 3-day workshop inshallah ebiga kuvaamu ebirungi. Lwaki amaani bebaza okwidda nsaba bwe twatwirayo tire mirembe twongere okusaba Obusoga. Mukuwamba kwange Honorable MP owawekyala nsaba oyidde omutaki kandi olamusa ku bantu bo mukumbiraho abakendi befuma hono babona nti mwene ganda asangala mukenyaho nenesi mumengesa okusangalira be Namayingo. Right Honorable Prime Minister, I have very few remarks because of time, but allow me introduce or call upon the members of parliament to come here and just say a word. Serving in Namayingo, Bujiri, Mayuge, because in Namayingo we have hard water. But as I speak, we've tried to push their file request that may we find favor before that high office, that we may get money to install this grafted flow scheme in Namayingo and that our people can have fresh water. We have hard water in Namayingo, boreholes cannot be drilled, and it is a mega problem with our people. So we need that fresh water, Mama. Then also in Namayingo we have Bumeru Estate. We have that estate has still issues. Government committed to pay the owners of the land. And we have many people who are not certain of their tomorrow. But the government paid only 1 billion to the Bumeru Estate. Up to now they have not cleared the balance. And my people do not know where they will go tomorrow. So I want to request your good office
that you make follow-up so that government can clear off Meru estate issues. The money should be paid so that our people can be free and participate in the development of this area. Let me Orugudo Roife, area Esembayo, drainage, pavers, Yona, humps, Wazira. Kusaba, Mochisanda Cho, Abadu. Abalamuisa, Yomolikola, Aikizagana Nabio. As Deputy Prime Minister, ate patron wa Busoga Consortium, Honorable Gwino Chakulaga, Mwebaleno Mwebalirela. Mama Rt.Hon Prime Minister nendo ikirize. Gano yetwemereire tuli Busoga. Ayi tulisamya. Nze kandogero olusamya kuba abogero olusoga oluzungu, nze kandogero olusoga so that tube n'omuvangano n'omuntu wa bulido ategeera ekiri kujja mu maiso. Behobange muliyo. Mwebale obwicamu bungi mubube mahono olimanisa omukeni mu bulundu omukali obanga atulira kuleja yefe ene Namayingo. Naye era mubube mayuni mwebasa abakonsortium bafukirira nenda bakulembeza befe bedini obwica obulambire Namayingo. Mwebale muno. Baba Bishop Naiba najangala bali kubiranga imwe abanaidini nti mwebale ino mwebalire irala. Erenda hamu hube mumayunga mwebasa. Mama Rebeka alitwala kadaga obanje sindu sino yabanga asikenda pakolo alero. Simbulira bakalaka solo anderno ebisibere bitie. Erenda ha obwebasa muno chairman wero C5 Sanya. Webale muno okulira district ya Namayingo ne team yawo. Ndaho bolera omukeni mu bulundu. Ndi mu district cha Busoga kyosinda ekiri organized. Naye Namayingo niye idire nambandala. Mama omukeni omukulu nenda akikwirira mu kino mu Busoga. Nti districts de Busoga balikola ino ayi Namayingo ekagemye ekifo ekikulembera. Ni district yoyagana nga eri so organized. Oba organized nicho sinamulusamya. Owe Teresa district ino ye Teresa bidai baholera alala mubakubire mu mayibi. Abe Namayingo obulandi bwawangirenga Prime Minister ali anone the first Deputy Prime Minister mulino kucha mumoni because bane bekirano bakyokobera bahole mulimo kwa amani. Kawo mukyala mama ensonga endala kujongo yongere kuchia malero C5 kawo mukyala kawo situka bakubone. And already I wrote to the president who has instructed the Ministry of Agriculture to take it up. The beauty of it is that the chairman of C5 organized, they already have the land. Organized, they already have the team to work with, the cooperative. So they are ready. So they are waiting for you as Prime Minister to command and things happen. Ensonga yokubiri namakangala nabere nalomalomere kunsonga ya amachi ndibulire endesirinyu amachi anosimango ofuna situufu. Mama Prime Minister edukira nkukobere nti ife gano wetuli kunanda ebyuma ebisima amaadi bikalemererwa okulya amabaale gansigano amaadi gavaayo obulungi. Ge mubanga muli tuwa Naikonto ebyuma bibenga biri okusinga kuki ebyuma byetulina mu Uganda. But in a special way, Tulisiabona gravity water project, which has been on for years, for over the last 10 years, actually 15 years, which would serve Bujiri, Namayingo, Bujiri, Busia, and Mayuge. And if that project is brought here, it will also help us on what Honorable Willow was talking about, the issue of the coke. The oil palm, and it will also help us even on other issues to do with the vegetables, so that we take advantage of also the airport in Eldoret in Kenya, because Kenya is also near here. We could take advantage. I want to take this opportunity. Wabusoti kizibu kyekiri mu Busoga
na kunyonyoraku nsanga yeti Lord Bishop ebindi abyogereku nakoba ekizwe kiriyo birya birudi ena. Ekisooka nekyokuba nti abantu baife abakoleranga mu Nanda nga n'ennimiro yaibwe tibakasobola kujyayo. That was their source of income. Ekyo kyawanga nekisooka. Ekyokubiri ate nga tiyano wonka betyo naye neyakyoga eya Nile Victoria ensonga n'endala. So government policy eyo ebutwala abantu mu maanyi netatawo ekintu kyebakola alternative ebaleetera okufuna obuzibu and despondency. So I want you to note that ojenga okiidde. Nakoba ekyokubiri kiyaka ensonga ya wetlands. Community yeneeno ebali mumutemu bebali. So community yeneeno tugikobye ebomubibali. Aitwali alternative. So kugaita okwatwala mu Nanda kubyenanda twatwala mubibali byebalimira eyo combination kinungi. Ekyokusatu nakikobera okubula akatale ak'ebibala. Tozo okuza emotoka obuna ebikaddo bingi aye obutali bwali bubuze. Ndi musandufu nti ebyuma byeyongere ku kyalo ekikakizimi naye nga it's one of the reasons lwaki abantu baire bulungi. Ekyokuna ekya economy Bishop akyogereku emirimu bitatekaaliwo. We have few soft industries. Nolwekyo era wetulaba nga tutegeka let's have a special interest mu nsonga eyo. Very special interest mu nsonga eyo tubone nti na policy addressing. Ate nitukyogera nga bulayo emyaka 3 gye mu campaign tirikwenda kuwulira nti eri abatakola emirimu gyabwe ensonga zibakobeire ng'obwire bukaali. Ekindi gali ebintu etwenda side eno. Prime Minister tuli ano district eno ya border ya Kenya ni Tanzania. Nawandikira Minister Works nawandika ndi President gasaba tufune ferry service eyindi esobosa abantu baife okutambula baje Tanzania okuba ne Namayingo baje Kenya ewatambula Victoria nga tufuna kuilibwamu aye ekyo nakukyetaaga bakobere nti bulk of this district bizinga doti tukwetaaga ferry services ezeyongeraku. Ekindi kyebansaba nga kyona kigaita kusya ni Namayingo batusaba twongere border point. Batusaba twongere border point e Rwanda n'emisali gy'eri eya Busia tusobole okukongestinga Busia border post kubanga congestion y'amaanyi ino efuuse almost a security risk. Nasaba our Secretary General East African Community wate mu Central Council yaife nikusaba nti ekibanga kijje kiteekwe amaanyi kyona kikolebwe. Bogere ku industries ndikozesanga okufuna industry okusingira ddala eya glass. Tulina omuseno mu kyalo kino omulungi gwetusobola okukolamu glass. So geta ku factory ya Kasapa ndikusaba tulinge mu nsonga ya industry eya glass abantu bafuna emirimu tusobola okufuna ebintu mutosi zaife. Tulikwenda okwebaka okumanya ife omulundi ogwokubiri tulikwenda okwebaka tukwenda okwebaka okuwayo ebiseera byo noida obweyano nife mu kusaba kwaife okwa wiiki eno n'obugambo obutoni oli ekizibu gano bana abantu be Namayingo nafuna ripooti nti tuli kugoloyira emisa okuva e Kenya bwe tufiirwa twaleeta endongo ku Magombe. Jaja, have you ever heard of a dance, a disco at the valley? This is what they are doing here. That happened was copied from Kenya. The Kenyans in their country, they dance at the funeral.
But they brought it here. This is not a Uganda thing. Mama, this case is Magombe, Abana Bagara, Bartunayenga Yenda. Abatoka Pitaka, Makarati Bakana, Kurumbe, Luxava, Amatu Namayingo, and Songeyo, who get it out. Baba Tatukiro, Luxava, try to get for funny, then she can go, the Mayuge, Luxava to Namayuge. Treated for the special one Namayingo. Kati yanji wako ate sisobola kukuswaza omukwano gwaffe gwa dda and so consortium bagireteddeyo miliyoni 15 mwongere mukole emirimu kakati njagala okusiima banaddiini njagala okusiima mukwano gwange nkwitanga menta wange omukyala Kasule Lumumba olw'okulowooza ekirowoozo kino n'omwaka ogwagwa nali wano twaliganga ate sijja kukola n'ogujja nja kubaawo oba ndi prime minister oba siri nja kukola ki ebuyende naye naliyo ate waliwo ze wesirabagenda twagala okutambuza gavumenti omubuulizi ate nga politician pastor waffe ate bishop waffe LC5 alina byayogedde nange nendabanga bwe najja byenjogera agambye ebyokukaaba tubirekeraawo okwejjusa okwetega amakuuli tulekeraawo tulabe nga tutandika kati si bwagambye ate omubuulizi omulala agamba nti Katonda yagamba kyoyogera kibe kyekiba kakati gye mukoma okwagamba Busoga tuli baavu ng'obwavu bukola ki nga bulumba kakati tugaye Busoga tuli bagagga ebintu bitambule kubanga ebyobugagga byonna omuntu byayagala mu nsi wano weebiri era saagala twevume Katonda bw'obanga weekwasa nti obwavu bwo wane Busoga gwe muntu sekinoomu oyinza okunenya Katonda nga yakuwa ettaka ggimu nga yakuwa ennyanja ekuli kumpi nga yabawa amagezi tewali muntu asinga Busoga magezi Abasoga babeera bagezi yes kimanyiddwa mu nsi yonna looza lwakuba tuli obusuma n'engendo n'embooli and so nze njagala okugamba nti ekyokwekwasa obwavu ffenna abakulembeze abali wano tukireke tulabe tutandika butya buli muntu mu ofisi gyalimu gyatandikira ku LC1 abali wano chairman LC1 n'abakyala ku kyalo ow'abavubuka na mwenna abali ku kyalo muli basaale nnyo ku nkulaakulana y'ekitundu kansala w'okumuluka chairman LC3 mwenna baabanjudde kansala wa district tuyinza okubaako kye tukola ate bamemba ba parliament singa tukwatagana n'abantu wano tuyinza okubaako kye tukola ofisi ya prime minister eyina Busoga nga affirmative ministry mwina already president yalagira dda era tuyina ebintu byenjawulo ne budget ya Busoga tugiina mumbabadde tonakitegeera honalebo kitegeera okuva ku nzi era twatandise omwaka guno okuba budgetingira buli mwaka mwina affirmative budget okujjako kyenja okukola kati okusinzira MP nga bwakyogedde ngenda kubayita mu lukiiko tulabe abakugu bye bateeseteese namwe muteekemu amagezi agammwe tutambule naye ng'ezo sente ntono nnyo esente ezisinga ziri mu PDM
Katonda omulimu gwe yagukola. Nze njagala tusiime Katonda n'engalo ez'amaanyi. Kubanga bw'otunuulira Uganda yonna nga Katonda bwe yagikola, Busoga yagikola nga yanjawulo. Era musiime nnyo Katonda, buli lw'oyimuka ku makya teeka amavivi wansi, siima Katonda. Kubanga yatuwa ettaka eddungi, embeera y'obudde obulungi. Wano e Busoga abalala baba bakaaba enkuba nga wano etonnya. Busoga bw'otunuulira ennyanja ezitwetoolodde, naye nga n'omuntu agiriraanye akaaba enjala. Katulina okukyusaamu. Yensonga lwaki President yampandiikiranga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano 2022. Bane njagala mukkirize dakiika ntono nnyo mpite ku byayogera mu lukwakwayo. Kakati ekyo kirange mukyala gundi ono omwana waffe ayagadde n'akatebe akaggulu. Ono muzzukulu Salaamu Musumba. Era aba NRM njagala mwesuneko nti ffe Katonda yatuwa ekirabo kya Museveni. Ate temukyusa. Kasome ebbaluwa eno mukakase. The Right Honorable Nabbanja Robinah, Prime Minister, Office of the Prime Minister, Kampala, policy proposals for the development of agriculture sector. N'agamba nti yasisinkana abakugu mu Ministry ya Agriculture ne bamugamba nti singa tukola proposals zino tusobola okubaako kye tukola. Number 1, production, multiplication, distribution and certification of seeds and stocking materials. Ekyokubiri n'agamba disease control. Ekyokusatu n'agamba agricultural mechanization and irrigation. Ekyokuna n'agamba farmer education and mobilization. Ekyokutaano n'agamba partnership with big land owners. Ekyomukaaga kye yasembyeyo n'agamba interventions in the fisheries subsector. Ate n'agenda ng'ayogera buli kimu. Njagala mumpe obudde dakiika 2 kokka nja kuba maze. Kakati President under seed production, multiplication and distribution yagamba nti yakiziganya n'abakugu era n'agamba nti ebitongole byaffe ekya Naro na Greek n'ebirala biweebwe ensako. Mu budget eri yaggwa byali tibiri bulungi naye kati biri bulungiko okusinga nga bwe twali. Ng'ekigendererwa kulaba nga batuwa stocking materials, seed and stocking materials, ensigo entuufu. Abantu baffe mubadde mufuna ensigo ez'ebicupuli kati ne bw'osiima nga tobaza. So ekyo President akitukozeeko. Era olunaku lwajjo twasisinkanya abantu bonna ba private sector abadiringa mu bintu bino. Office ya Prime Minister ena expose. Tetwaliisenga wano mubeera ne Farmers Expo under the Federation of Farmers. Naye kakati eno ya government. Tugenda okukola expo abantu mujje musomesebwe ensigo ennungi. Tugenda kikola district by district. Era tugenda kujja ne Busoga n'omukulu Kyakulaga tulabe nga nawo tukikolawo. Bwe twatandikidde mu Bende mujja kuba mubiraba. Ekyokubiri President n'agamba nti kyetaagisa mu bino ebyobulimi oba ente abalunzi b'ente okulaba nga tufuna can I say breeding materials or breeding stocks eziri ku mulembe. Juzi nabadde Italy ne batwala ku farm ente emu ng'evaamu lita 54 ez'amata. Ne bambuuza nti ezammwe ezivaamu mmeka? Nange kambabuuze wano ente evaamu lita mmeka? Bw'oba okamye ennyo izo gijjamu tampeka emu, naye bw'oyongerako izo gijjamu omusaayi. Ente eyawano n'ezewaffe eri ebunyolo. And so tulina okukyusa olulyo kubanga President yagamba nti ente tubadde maama n'azaala mu taata
taata nazaala muwalawe naza kwegamba netubeera nga tulina olulyo olubi olweti kati president alagidde nti bano abana Greek tubawe omukisa basobole okutuweereza ebintu bitambula mukwano gwange. Disease control tulina ebizibu bingi nnyo ebyobulwadde era nga ekitongole kyaffe ekya Naro waliwo n'abakugu balina bye bayiyiza eddagala lye bayiyiza era omukyala Kaawa owa Makerere University twamuwadde ssente developing antic vaccine. Naye president n'agamba nti omwaka gwonna omuntu okulaba nga foot and mouth disease tugirwanyisa kyetaaga omutwalo gumu mu 14 okukola doozi 2 si kyekyo omutwalo gumu 14 omuntu wa bulijjo agusobola ate mu gavumenti bwe tugamba teeke mu budget twetaaga bilioni 5.5 so netugamba nti omuntu wa bulijjo yeerwaneko alabirire ente ye buli muntu ku muntu naye nga tufe nga gavumenti tulabe nga eddagala ettuufu lize mu ggwanga buli muntu asobole okulifuna. Agriculture mechanization and irrigation njagala okwogera ku irrigation naddala wane Namayingo amazzi agaliwo you have fresh waters naye osanga n'omuntu ali okumpi n'ennyanja nga naye akaaba ennyaanya so nga ate tusobola okukola irrigation abantu baffe ne babeera bulungi ne batunda ennyaanya ne batunda obutungulu kubanga abantu baffe badda mu bikajjo ebikajjo bino byetaaga omuntu alina ettaka eringi ebikajjo byetaaga omuntu alina ettaka eringi bannaye mwena mukkirize okufunamu tubyetaaga kubanga twagala sukaali naye bw'otunulira omuntu alina yiika emu yiika 2 bw'alina ebikajjo aba agenda kuba mwavu paka and so tulina okukyusa abakulembeze abali wano mukkirize tulina okukyusa abantu baffe ne bakyusa ne batandika okulima ebintu ebivaamu ssente nnyingi. President wano agambye kye bayita intensive farming bw'olima obutungulu yiika emu abalimisa abali wano singa olima obutungulu batugambye nti wano singa obulima bulungi n'olaba nga ofukiridde obanga obutaddeko fertilizers obanga obubikudde ettaka osobola okujjamu essaawa 5 mu yiika. Essaawa zino ensawo y'obutungulu eri ku mitwalo 6 essaawa 5 emirundi 6 ezo sente mmeka milioni 3 mu yiika etya mu myezi emeka singa olima ennyaanya batubalidde ennyaanya singa ozirima mu season ng'ozibaliridde bulungi osobola okugyamu ensawo 8 oba babuyita batya bino ebox fly 8 ng'ozirabire bulungi buli kimu okikoze. Essaawa zino fly ya sente mmeka kuba abamwambye essaawa zino ennyaanya 2 za bukulu fly ya sente mmeka abamanyi abazirima muve mu bikajjo mugende mu bintu bino ebireeta sente nyingi. Ensonga lwaki gavumenti yaffe yalabye programu ya PDM simanyi wano we mukikoze sinafuna report kubanga n'abakulembeze tebakyogeddeeko naye ffe mu gavumenti buli muluka tukutaddeko dolwede milioni 10 bwe tugattako ne ze mwalina okusooka ziteeka okuba milioni 18 milioni 18 twagambye buli muntu afune akakadde temukendeeza sente ezo temugeza ne mukendeeza sente ezo. President yalagidde kakadde kabe kakadde bino ebyokuba waka 3 gakole ki you can do oyinza okusimbako ennyaanya n'obaako n'embizi emmanju awe tugenda n'obaako n'enkoko so temukkiriza kubawa sente ziri wansi wakakadde oba bazibawadde nda simanyi kubanga tubalya kati ffe tubaleeyo mu gavumenti nti abantu 108 buli muluka bamaze dde okufuna sente bwe mubawo emitwalo 3-5 abatasobola kuva mu bwavu ate abadde babagamba nti abamu baavu nnyo tebasobola kusasula abo abaavu ennyo esente zino be basabye okuzifuna era gavumenti betagetinga kubanga twataddewo emyaka 2 nga tonnasasula
omalayo okusasula mwaka gwa kusatu. Ne bwoba oli mwavu n'ogakampangise ku ttaka n'ogenda n'olimu obutungulu bwo, ezo esente tozisasula? And so bachairman LC1 aba LC2 abali wano tusaba mugezeeko okulaba kakati agricultural mechanization, a tractor simanyize mwafuna wano Busoga ze mwakafuna, naye ng'ate waliwo abantu abamu alina sente ze asobola okwegulira tractor. We also have hand driven tractors. Just tubadde twogera ne ba suppliers ne bagamba hand driven tractor osobola ogifuna ku $8,000,000, ne bagamba waliwo ne $6,000,000, naye ate mu katale aka bulijjo bagamba $225,000. So ba middlemen balina engeri gye basiikiriza abantu baffe ne baba nga tebamanyi kituufu. Irrigation scheme olunaku bwe gwe twali twogera n'abakugu nabano ba importers nga bagamba nti irrigation scheme entono ennyo emala yiika 2 ya $1,000,000. Osobola okuyegu yes $1,000,000, $5,000,000 oba osobola okufuuyira yiika 10. So tugenda nga tutambula district ku district kubanga gavumenti weneetuukira naye nga tewaliwo $1,000,000 ogiyina osanga otambudde n'oyambako ne ku banno abo tugenda members. So tugenda kuleeta omwoleso wano bwe tunaaba tuzze tusaba mukkirize tugendere wamu. Partnership with large land owners. President alagidde n'agamba abantu bano abalina ettaka eringi tusobola obakolamu omulimu ne tubatwala mu Uganda Development Bank ne babawola ssente. Omanyi gavumenti yakoze ekintu kyanjawulo ate kibaddewo abagagga mu abalina ettaka eddene Uganda Development Bank, abakulembeze bakapeeta oli wa restauranti okola ki boda genda mu myoga tuli fenna. Ate gwe atanaba kutandika kukola naye ng'olina ettaka lyogenda mu PDM. Ate gwe obadde oli ku level ndala tulina essente eza stimulus oziyisanga zino ziri mu Bank of Uganda, Agricultural Credit Fund, nabo bonna tujja kubaleeta bwe tunaaba tuzze Busoga. Abantu bano baboogerere mumanye wawo okulaga. Osobola okugenda ne weewola ne biliyoni zonna z'oyagala mu Uganda Development Bank. So ebintu bino twagadde tutandika okubibabuulira. Kakati intervention in the fishery sector, muzukulu wange Kadaga nammwe mwenna ababadde wano mwogedde ku gavumenti olw'okuba twajjayo abantu abamu olw'envuba embi. Ate chairman LC5 yagambye nti ate kakati abakalamoja mwabajjako emmundu ne mubawa ente. Kakati ate bwe mujje mu nnyanja lwaki temubaako kye mubakwasa nabo? At least zino fishing gears ezeetaagisa nti tutenga bwe mukyogedde tujja kyogerako mu cabinet tulabe nga n'abaana abaava mu nnyanja bayambibwako. Naye nga tetunatuuka eyo tugamba nti waliwo envuba gy'osobola okukola ey'ebyennyanja ebbali yaki ya swamps. President yatulagidde teekawumu alinayo faamu agijjamu oba pondi agijjamu $665,000 buli mwaka. Naye ate effe ezaffe tuzikozesa ki? Miceere. Omuceere nagwo kirimu ekirungi tukyetaaga, naye okulimu omuntu omwavu tagenda kuva mu bwavu. Singa tumulagirira embalama y'entobazi eyo n'aba nga asobola okulundirawo ki? Ebyennyanja. Ne kituyambako okulinda ecosystem zaffe ate ng'omuntu afunamu nnyo kiralu. Kanziremu eno baluwa ya President Yoweri Kaguta Museveni. Temulabanga omusajja atuyiiza bw'aba ntiwulidde mukube mu ngalo. Nga tujja bitwala butwazi tubayite tutule ffenna ng'abaana ba Nyamunaga nga bwe twakola wali prayer house bwe twali twogera n'abantu ba leno district ya wali eya Bugweri. Nze ndowooza ne bwe naabiddamu okujjako babuulira nti embikutte mutegeere nti sirina point n'emu gye nduuzinze.
chairman LC5 ayagala Namayingo efuneyo at least a minister, at least a minister of state. Yalina bwakyogedde sijja kyogeranga ye. Amwisa assistant, deputy minister, byonna. Njakitwalira president era njakiwandiikako nga bw'okyogedde. Kubanga yalonda. Kakati FM radio yaffe okufuna frequency. Wagambye license. Is it license or frequency? Frequency mjina. Do you have the frequency? Eri number chi? Chichi chemuina frequency. So ndakusaba ompandikire tulabenga tugezaako kubanze nange nina radio manye ekyokukola. Banaye abalina ettaka kumpi n'ennyanja mukkirize mulime ebinazi. Ekyo mukulu kyakulaga akyogeddeko nnyo. Nsaba mulime ebinazi kubanga bw'ogenda e Kalangala owulira nga abantu abo bafunyeemu nnyo. Grafted for scheme nja kusaba ojje tulabe ono muzukulu wange ajje tulabe nga tumanya waje yafiira mpite ministry ya water tulabe wawe yafiira grafted for scheme tugizukuze. Affirmative action ya Busoga njogeddeko. Mwagala tujje tubasomese naye tujja kusooka tujje tusomesa abakulembeze. Abakulembeze batuyambe bagende basomesa abantu ba bulijjo. Ab'ebyennyanja abo mbatutte bulambalamba tujja kuboogerako, nja kuwandika pepa njiweze muzeeyi. Abantu betujja mu ntobazi Mama First Deputy Prime Minister twagala balime ebyennyanja sako lifena abantu bajja kujjamu ebintu bingi tubawe obukolero obutonotono omuntu osobola okukolamu ebintu bingi mu bikajjo ng'osobola obyekolera wano. Industrialization of Busoga kino kyaffe ffenna tujja kutulanga aba Busoga Consortium ne baminisita bano abaliwo aba Busoga n'abakugu bonna be muwulira nga mwetaaga nja kubayita nga lead of government business tutuule tulabe ekyokukola. Naye ate tusaba bwe tunaba tufunye ekyokukola namwe abantu ba bulijjo mwenyigiremu. Discard barrio kino kya Busoga Kingdom naye naffe tujja kuyingiramu bale ng'ofiirirwa omuntu ng'odda mu mazina kisoboka. Tusaba bwe kiba kibaddewo nga bw'oyogedde kikome omuntu ofiirwa oba ofiiriddwa. Glass industry nakyo kitute butwazi. Kakati nange nina byempulidde babwenda bampeereza obukiiti buno. Iganga district is the most corrupt district. They save jobs at 25 million. Akapapula kankana nti abeiganga sebo chairman bakulopye wano district yetunda emirimu kikome kuba tujja kubasiba. Stop it. Simanyi oba newala balopye iganga yokka kapapula kankana abantu batunda emirimu abeiganga. Emirimu giri supposed kufunibwa omuntu alina obukugu asomye obulungi. Bwaba wali omwana w'iganga muwa omulimu, bwaba taliiwo tunula ku district ekuliraanye naye ebya ssente tujja kubasiba. Banaye ebyokwogera bingi naye muzukulu nsanyusa okubeera wano. Nja kudda tujja kudda nze ne kyakulaga ne baminisita bannaffe bonna twogere district kuki ate tugenda kukola expe mala nnaku mmeka 3 kubanga ey'ejjinja oluusi wala oba wano alemererwa katugenda gibaleetera kumpi omuntu obenga osobola okukozesa omukisa gwo nga bw'osobola. Banaye president abatumiddeeyo Kaguta Museveni akimanyi nti ndi wano abaagala nnyo muzeeyi mwebala okumuwagira ate temujjanga okwo
mwongere tumuwagire paka kubanga Uganda yonna bwewagira. Mbote balata baifwe Katonda